Hey, nga tukyali kuba maama. Luli watukuba emiggo mingi. Naye nga naye kakati nga tetunagenda wala nnyo. Waliwo ne yabuzizza ekibuuzo. Nti omwami alina abaana n'omukyala alina abaana, tusobola okukwata abaana bano ne tubakuza bonna wamu ffenna ab'omukyala n'ab'omwami mwembi mwesanze mwazaala dda kati ne mujja ne muzaalayo akamu akabagatta. Waliwo abantu abagamba tetunnabakazaala twesanze abo abaana bangu nnyo bakkuliza wamu. Bonna bamanyi ebifo byabwe mu nju eyo. Owulidde ssebo asa yiyo yennyini awo tewaba na lutalo nnyo abaana tebatera kuba na ntalo tebatera ate naddala ndowooza ng'emyaka gikwataganamu. Tebagatta maama tebagatta taata bombi buli omu tagatta tebalina we beegattira so balinga ba mikwano abagenda obeera mu nju emu. Abo bangu nnyo beera ab'emikwano kubanga abaana b'omukazi ono si taata waabwe ate n'abaana b'omusajja ono si maama waabwe kati bonna tebalina we basinkanira kulwana. Kati ate bo be basobola okulwanyisa ono gwe muzzeemu ne muzaala nga muli babiri. Bannaye njagala osooka otulambulirire kana akantu kano kubanga nze kankutteko nnyo. Be real, don't pretend. Do not pretend. Abufumbo bw'oyingiramu oba okoze permanent decision mu bulamu bwo. Kati eyo si bulamu bwo bwokka. N'omusajja omukozesezza permanent decision okubeera nga gwe mukazi we nga gwe nawe bw'osazeewo nti oyo ye mwami wo. Kati ate n'abaana bano be tunayita ba step children oba step kids nabo mubatadde mu kintu mmwe kye musazeewo ababiri bakibeeremu. Kati bafunye maama permanently omulala ayingiddewo this step in mother. Kati weba ogenda kuyingira mu kyenjagala omukyala obeere real. Ekintu kyogenda mu tekiri fake kati tolimba. Ekintu kyogenda ofulumamu enkya nti mpita wano poliisi ebadde eganya abantu ab'ebigero okuyitawo bayitawo balwadde oba biki tebagala batali balwadde n'olimba nti ndi mulwadde kuyitawo buyisi. Obufumbo si bwakuyitamu kintu kiri omusajja ono gw'ogenda obeera naye olina okusooka okuyiga omusajja kitegeeza omaze n'omukkiriza. Kati olina oyiga abaana b'ogenda obeera nabo bw'oba toobasobole. Bannange buli muntu Katonda yamuwa ekisa kirala. Waliyo omukyala gwe mmanyi nze nina omukyala gwe nalabako aleze abaana b'abajja be. Mukyala musiraamu oli ekisa kirala kyalina. Bawe buli lwazaala mu mwaka endala yagamba bakazi be abalala nti mmwe sibeesiga kuza abaana bange. Bonna azaala aleetawo ono lindako sokolinde ngawe bwoli nange bwenna kati ndi wano kisaki ndi mu maka ntudde n'ogenda n'ozaala eri ewalala n'oleeta ng'okimanyi bbawo omusiraamu n'agamba nazaddeyoko n'aleeta n'agamba nti abaana bange saagala bakulire bweru njagala bakulire wendi naye gwe neesiza asobola obbakuza. Oli haji bwe yakola omukyala oli omukyala musanyufu era abaana babbaawe abaagala abaweeredde abakuzizza. Era ekyo kisa kyennyini naye nze mukama ekyo sinnakifuna. Era atumanyi taleeta bigezo bye tutasobola kukugira. Kati waliyo omuntu ekyo ekisanga akirina. Bw'oba okirabyewo omulala tekitegeeza nti nawe okirina. Teweesiba ku kyoto okole. Tolimba musajja nti osobola okubeera maama w'abaana osobola obeera mukyala we naye abaana bano tosobola. Bw'oba tosobola omugambe mukwano nkwagala naye sirina patience y'abaana mbadde embeera ne wa sistange nga n'obwenjagala buku babbutta saagala nze muntu andeekanira. Olaba abazungu abo be bantu abali real. Ye akugamba nti sobola beera n'abaana dani okubeera nabo n'abulwa emirembe. Mugambe nkwagala mukwano naye abaana bano simanyi bwe naalabwa ensi simanyi nange bwe ngenda kitandika kubeegulako. Ekyokubiri njagala kusooka kufunamu budde naawe. Abaana bangi baana babiri baana basatu sijja basobola. N'omu sinnamuzaala simanyi we bakwata omu tagenda kulekawo obulesi olwo akulekewo amanye bw'agweyo n'atomera omuntu atulugunya abaana baddayo n'agamba naye omukazi oli yambuulira. Naye omanyi nti no n'owuwo asobola okutabula obwongo n'obulyango oyagalamu oyisaamu empya eziwera. Batutabula mwana akutabula n'oyebuuza kiki kino
n'omulangira ne byotandi mulangidde. Kati better real. Ekyokubiri bino byonna tebiyamba baana be, biyamba ggwe. Toyingira bufumbo nga togenda kufunayo ssanyu. Togenze nga house girl kulabirira baana ba musajja. Ogenze mukyala, ogenda funa essanyu ng'omukyala, naye ate essanyu ng'omuzadde. Kati eky'omuzadde oba tokisobole, teweeteeka ku point enakutwaza mu kkomera lwakuba mwana abendi mwagala mutta. Nawe okimanyi olina obusungu bungi. Munnyonnyole mugambe nze munange sirina patience. Bw'oba omuntu toli patient mu bulamu tosobola baana. Oyagala ebintu byo weebiti, olina akikolamu bw'ati n'oyagala okukuba ensi yonna. Kati nina ekintu kye nayiga okwowa musi kye bayita emirembe. Njagala ebintu nga biyonjo ngera biri organized. Naye bwe mbeera mu kifo ng'oli asazeewo be disorganizinga seebuzaako mirembe. Okola oti? Mbireka. Nengenda kasita ekisenge kyange mwengenda osula nga todisorganizinzeeyo. Awo naye nti mwana ali mu ddiiro awalampye entebe, simanya gyeyo omuto ogw'omutebe agwebaseeko wansi, bw'aba kyawuliramu emirembo essaawa eyo kikole, kasita sikusanga ku buliri bwange. Kati nze nnyinza obutaba na buzibu n'abaana, era nze toyinza kugamba nti nno kati ewange gye mbeera bw'otuukayo oseka. Nze sirina buzibu kubeera n'abantu 50 mu nju, buli omu ng'akola kikye, ekikopo nga kiri wali. Mbabuulira nti toyina tteeka ano omukazi olina kweyisa booti ne booti ne booti. Bwe weeyisa contrary ku kyeggambye si bulwa mirembe, gwe olina ogibulwa akikoze. Kati nze nkuyitako n'ekikopo ky'olese wooliridde ne nnyingira ekisenge. Kakati abanajja okukyala tebaagambye kati bwe nkomawo. Kati eddala kye nneeyigiriza obuyinza buba bwange. Siyombanga obuyinza bwange. Bwe nkomawo nga ga munnange wandisiba ebintu byonna oddayo ewammwe kubanga nze ennyumba yange ebikopo mbiteeka wali. Ate gwe obitadde wano. Kati nze sireekana na kintu ng'obuyinza bwange. Kati ate bano abaana. Kati ate bwe kikwatamu bano abaana abatagambwako sikusobola. Sibeera wooli. Waliwo bano abaana. Kati nze sigoba. Kati nze sigobaawo. Bwe baba wammwe. Nze nvaawo. Kati bwe mba sivaawo siyingirayo. Bwe namanya nti ono sijja musobola. Waakirindeko okubeerayo. Dhani okujja ne tulwana ekiro n'emisana omusajja n'abulwa emirembe mu nju. Nga kati olutalo lwalina lwa mukulu na mwana muto. Ate abakazi mumanye we mukoma. Bano baana oli mukazi. Mwembi abaagala. Tomuteeka mu position kulondako. Asobola olondako gwe naye ate abaana. Babaana babe. Abasulewa. Ate nga ye muzadde gwe balina. Aliwo. Bw'aba alonzeeko baana ate gwe yeetaaga omukyala, abaana tebasobola beera bakazi be. So tulina okwesanga tulina kibalansi nga naye nze kyensaba omuwala toyingira bufumbo bw'otasobola kukuuma. Abaana bano oba tosobole tonnatuuka kubeera muzadde waabwe. Togendayo. Tula n'omusajja ono bw'oba ogamba nsobola naye neetaaga mmanye tula n'omusajja. Ebintu ebimu ng'ogenda beera step mother kwe kutuula n'omusajja n'omubuuza ku baana be. Kye twayogerako nti bazuukukadde. Bebakadde balyaki basinga kwagala ki biki be bakyawa maama waabwe bamwogerako ddi enkolagana yaabwe ne maama waabwe eri etya. Musajja gambe buli lunaku boogera naye era bakozesa simu yange boogera naye ddi kati gwate obeerako ddi nabo nti nze nkola naye kasita nkomawo kasita tumala okuletulakawo ffenna ne tulaba ffenna TV. Bw'abigamba omanya w'oyingiriramu. Naye bw'ozuula nga mu bulamu bw'omusajja oyo toyinamu space toyingirayo. Kwegamba oba bigamba ebyo byonna lutunuulira rutini n'ogamba eno naagisobola. Waliwo olabanga naawe tojja mu bulamu bwa muntu. Waliwo oluusi nina mukwano gwange Nancy. Nancy ye muntu amanyi nti agamba nenjagala kujjola ero meno week nkulabeko konze routine yange ogimanyi mukwano. Sisigalayo kubanga okyadde ino genda ku salt so jangu
ku ssaawa 2 ez'ekiro tumala erulaba emisingi tunyumye nga tuli ekyeggulo tunywewo essaawa emu ate obudde bw'omwami obutuuka buba bwa mwami kati awo singa kakuyamba n'enkomawo emisana nga tunyumya so waliwo lwe yajja lwakubiri nabeerayo ku lwokusatu nabeerayo ku lwokuna ne lutuuka olwokutaano naŋŋamba baayi ng'alaba toli yampereza na message nga ndi ku salt nanga ngenze ne mugamba ate ki nagala Susan bukyanga nzija wakanyumya nange ekinene eddakiika 3 mwezi neri bbanga lyonna lina lyabaddewo naye nga nva ku mulimu nga nkooye nodde ewaka mulina otegeka kino wano bwe bati ate omwami akomyewo ate olina okuba omwami attention si kubeera na mukwano gwo ate ekyo kiwedde essaawa zaakwebaka ate ku makya olina okukeera nawe ogenda okukola ye bw'aba free tekitegeeza ndi free kati n'akizuula nti alina kujja mu programu yange bw'aba tagidde mu programu yange either abeerawo nga siriiwo oba anoonya nagamba ku lwokubiri oba lwabeera off kanne fixing enzije oli wakugumiika kati waliwo obufumbo bw'oyingiramu obulimu abaana ng'ogenda kugumiika bugumisi musajja oyo obwo buba buganye nga muntu ali bize akeera 11 n'agenda ku office n'akomawo n'akima abaana ku ssomero n'abeera n'abaana be balina time simanyi daddy father moment simanyi child father moment balaba firimu 2 ne bakola homework 2 agenda okumalirizawo ali ku computer ine emirimu gya company ziweze ssaawa 5 ez'ekiro ng'akooye ng'omukyala w'ogiiramu abaana sigwa abazaala oyo w'okugumiika nedda kati ate waliyo omukazi ng'ebyabisobola nga yayagala ebyo by'okugumiika sityabyagala ng'abisobola ngagala bw'anaakomawo nze njafuna bwe neenyigawo tubeere ku homework 2 n'omwana tubakofe mbi tubayambe kukola homework then bw'anaamala tunaba tugenda kwebaka kasitambeerako naye akaseera mu buliri kati omukazi oyo atuuka neyeemulugunya nti omusajja talina budde bwe naye nga yalema okumanya programu y'omusajja n'abaana be nga tolinawo weenyiga kati ogenda otandika obujja obuteeka ku baana nti omusajja atijja n'abaana ogamba bakazi be baana be ate wabasanga naye wabasangawo nga ye programu ye bwe runninga naye yalifunye engeri gya kufikisingira akadde somewhere kizibu omusajja alina routine abasajja be bantu ababa ne principle bw'ayingiza nawe wennyini omuntu kasita ekintu okikola leero n'enkya kifuuka muze kati aba n'omuze ogwo akwerabira ate jjukiro zze ng'abaana aludde nabo kati asobola okwerabira ng'olina kumujjukiza nti wooli tinange gyendi abo ba step mother batulugunya abaana kubanga omwana ono otandika okompitinga naye obudde bwe yandikuwadde ate omwana lwe yeebaka ku mubiri daddi namusito namutwala mu kisenge yeebaka kisa kisinga mulabye ng'anyenyeza mbwati n'omutwe abaana bwe yabamanyiiza kubanga mama bwe yali taliiwo kati nga yabawa obudde bwonna yakola nabo homework nawusigala n'abanaaza n'abeerako nabo obudde olw'eggulo n'anyumyako nabo ne bayita mu homework ne banyumya olunaku olubadde kati bw'ogeza n'oyagala obwo obudde omanye ekigenda obaawo abaana bagenda kukyawa kubanga watwala obudde bwabwe wa taata kati competition egenda kuba wakati wo n'abaana wabula ate ng'osobola obeerawo omwana ne yeebaka ku kisambi gwe bw'aba atudde mu ntebe n'omutuula wano mu magulu ne mugabana olaba bwewenyigiriza tugabane mutandise okugabana obudde bw'omusajja ekyo omwana omuwala okisobola okubeera step mother okisobola kubanga kati ogenda lwanira obudde bw'omusajja n'obw'abaana ekirala kijje mu nju ng'omusajja alina system gye yabamanyiiza abaana be toli muntu wa ice cream toli wa sweet toli wa binnyogoga oli wa lugezigezi ebintu teri kunywa binnyogoga wange biki abaana be balya ice cream balya yogurt balya cake balya health living mu nju yani health living kati omukyala bw'omanya rutini y'enju eyo togezangako gikyusa gifittingemu okyuse mu budde eyo ng'oleeta biteeso sikulagira kutowa order entebe bw'ozisanze omuli abaana tomanyi oba mama waabwe yazitegeka ng'abaana kye kibajjukiza nti mama bw'ati we yategekanga entebe era owulira abaana abamu nga bw'omugamba ekiti but mom didn't do that.
ku level y'obujja gye nnina bannaye kadde mu Luganda omwana kati ate ab'Oluganda kyembagalako abaana b'Oluganda teboogera badduka budusi ne bagenda ku street teboogera bana ab'Oluzungu abali mu masomero agagwago omwana yayogera atunula watunagamba but my mom never used to prepare dinners like that n'olyoka olaba ng'olwana n'omuzimu gw'omukazi eyafanga guli mwana ojula omugamba byefumbire nojja n'olugezigezi si lugezigezi bambi nojja abaana bano mbaagala nnyo n'ogula obukopo n'ogula glasses empya n'ogula ebitambala ababika ebitambala ku ntebe kale oleesa ebintu ebipya wagulidde amasuuka amapya newakutunabagamba but we don't like them, that's not my favorite color. I wanted Sophia the first. Bambi ozzen oyagala surprisinga birthday bichi but for us our birthdays we go to kati katugogere Didis naye basinga tebagenda ku Didis bafuluma Uganda oba n'omugamba obudde bugenze dadi ayinza okuba kubidde nagamba banangenda kudda late naye abana beebake mwana omugamba nti tugende weebake nagamba I'm waiting for daddy n'olyoka ojjula obusungu obw'e Masaka obw'ekyebando obwabwe gwe bakuliza mu Luganda ebagamba genda weebake kuba kwebaka otulo tufunira mu buliri si bano soka simanyi omwana bamwebase nze nina omwana agenda mu buliri n'akomawo n'agamba mama otulo guganye kati bebo abaffe ne waliwo bano soko muyimbire soko musomera akatabo anabigamba ani nti otulo guganye atamukuba empi mukazi wattu nobeera mu kkomera ng'olinga usigalo odia eyo nnaku gye bali abayingira nga tebeeteesetekedde baana bw'oyingira okubeera step mother omusajja ye omumanyi abaana bano bamanyi kyenkanawa maama waabwe tata bwe yabakuza atya balina routine ey'okwebaka ate oyagala okwegula oyagala gikyusa reality check ebyo ebintu tebigenda kuvaawo ekintu ekirala ekitabula nga bwe twayogera kwe kwagala okyusa ebintu mu nju nga bwe wabisanga mu nnyumba osanzemu ekifaananyi ky'omukazi gw'oyita mujjawo nga si mujjawo ye yagenda yabivaamu wali abamu baafanagwe yakaŋŋambye n'okuŋŋamba takyali mujjawo oli yagenda etaba mujjawo ye mukazi bbawo nga yeebaka naye nga bw'ajja ne yeebaka eno gwe bayita ex taba mujjawo awo toteekawo competition etaliiwo osanze ebifaananyi mu nju ebifaananyi ebyo omusajja asobola okuba nga omukazi oyo yamukoowa naye abaana babyagalawo nga biri olwo abaana era nga bwe tubadde tusomesa nti abaana mubaleke babeere n'ebifaananyi by'abazadde baabwe temutta memory ye omwana muyigize ne wawa yawukana n'omukazi omwana mulage nti oyo ye nnyoko kati omwana aba ayagala ekifaananyi nga mu nju kyekimusanyusa ku maama we kyayinamu nga memory kize ogenda lwana otya n'ekifaananyi olirindako kiri mu ddiiro sobola kiteeka mu kisenge ky'omwana kiri mu kisenge ky'omusajja nedda kiri mu ddiiro oba kale nkiteeke wali mu lukubo eddiiro mutimbamu n'ebifaananyi by'abannabbi mwinamu kalenda eziriko Makula ziriko Makula Bujjingo abagenyi abajja tebajja tegeera nedda si kyabagenyi kino sikibuuza lwa mugenyi nkibuuza lwange nzenzeza oli eyagenda lwaki ali mu ddiiro naye okimanyi osobola okulaga omwana omukwano gw'osanze mu nju naye yeewanikira ekifaananyi kyo omwana nagamba mami wano nga tetulinawo kifaananyi kyo mu nnyumba mukama agaba kisa kiringa okwegayirira omusajja akupostinge ku status oba social media ebyo twabigoba olina okuba okutuuka ku level nga yakweterayo nga tebamubuuziza bw'oba okisaba tonnatuuka mu kifo kiri mwe yeerondera ne yeeteerayo tokaka mbeera awo oba omanya level w'oli abaana totimba teweetaaga timba mu nju mwobeera bifaananyi byani atamanyi nti mwobeera bw'aba omukazi talimu ng'abaana omusajja nabwagamba gambe ekyo ekifaananyi kyani munange kya maama w'abaana abo abaana be bakiteekaawo nti sina baana nno nakyerabirawo kubanga aliwo omusajja ng'alina bize nga tanotisinganga n'ebifaananyi nti weebiri kati ng'olutalo olwana wekka waliwo omuntu w'okulwana olutalo nga teruliiyo wali olabye embwa nga yeetoloola oluma ku mukira gwayo yeetoola ne yeetoola nga tetuuka mukira
Yachuka weti nechuka ngeyagala kwata mukira gwayo nga tesobola naye kati waliwo kuba n'ebigo waliwo n'ebana abaami kale ngezenga omukyala yafa obadde naye emyaka gigenze naye nga wabeera anyumya story ngagamba kakati mukyala wange yali akola bwati abo abaami ekisooka gwe ozze kubanga awuubadde igwe kyekikuleese alina ekiwubaalo tayagala kufiira mu nju yekka nga temuli asobola mumuzuukusa ekyokusatu ayagala okwegatta naye takwagala omusajja bw'ayagala omusajja bwe yeerabi omukazi bw'agetting over okufa kw'omukazi yennyini yegirawo ebifaananyi bye byonna n'awasa naye waliwo omusajja awasa kubanga alina pressure y'abaana bano funwa maama kati nga yesi yeetaaga omukazi era mu mutima gwe talina buzibu ne bw'ateegatta akyalina omukazi oli mu mutima talina buzibu ne bw'asula mu nju yekka talina buzibu naye alina abaana abeetaaga abalabirira era waliwo n'abantu abamugamba naye lwaki tofunayo omukazi bw'olifiira mu nju omwo wekka ekyo ekintu lw'olifiira mu nju yekka agenda kukuleeta aleke fa yekka mu nju kagamba yaleeta nnani era nali ndabyeko musumba yali awa speech ku mwana we ng'afudde naye omwana we bwe yali arifaringa mwana wa mukazi we yafa bwe yali ayogera nagamba you know when my wife was still alive this is your wife yawula maama woono omwana ne wife yagamba my wife kitegeeza ekifo ekyo tekijjuzibwanga manyi oluzungu luno banza atalutegeera obaddewo emyaka 12 when my wife was still alive kati ono aliwo kiki kifaananyi ekitegeeza nono mufu n'ayogera bambi nga mukazi w'omulaba ali awo naye amanyi oluzungu naye batebalutegeera nze mba natudde dda kiba kikuyitiridde nze mba natudde dda nenyonyola omugenzi waliwo freezing akugamba ng'oli mu shock you know my wife nafuka my wife you know my wife nafuka my wife nga tagamba nti their mother his late mother omanyi bw'ogamba nti his late mother ekyo kitegeerekeka his late mother naye bw'ogamba wife waliwo attachment okyali eri you know my late wife balina oluzungu olwo nga lulimu n'akawoona ekitiibwa yali annyonnyola engeri omukazi yakuzaamu abaana bakwano musooke mutunule mulabe oba bujaawo nali mmanyi nti alina this living wife kati living wife ono ng'amazima tekyali amulabawo buli muntu akubira engalo omugenzi bambi kye yaleka akoze olinga agamba ono talina kyagasse ku ttaffaali ku baana bano n'akamu waakiri toyogera kubanga oli yafudde n'ono yafa kati bombi oyogerako baaki so omusajja akyalina ebifaananyi by'omugenzi nga si lw'abaana biri mu kisenge biri mu waleti ye biri mu alubaamu ye si y'abaana oyo weegobe nga bukyali akyamwagala oli just anoonya muntu amwerabiza oli ate tolikikola tosobola tebeerabiza muntu kati oyo toyina bwojjuza toyingira mutima gwe wabula ayagala obeere nani gwe yeebaka naye era ng'oyagala omanya nti takwagala olina kunoonyereza mirundi emeka gy'ayagala okwegatta naawe kubanga omuntu ayagala yakwesabira naye bw'oba wajjanga nani ajjukira bujjukizi buvunaanyizibwa bwe yeebaka n'agamba akooye it's okay bambi ali stressed abakazi mulekerawo okwegumiza mu nnaku tali stressed tayagala bw'aba omusajja ng'omukazi gw'atayagala gwasanze mu bbaala n'alaba ebisambi bye ne bimukuba n'afuna hado ne yeebaka naye gw'olwo gw'ayagala abeera atya ng'abeera akooye okumala wiikisi 2 mukwano kulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo tubadde ku bakyala abaafa ba spouse eyafa naye kakati wali wano nga balamu eyoza kubeera step mother naye ng'eyavaamu mulamu bakyalina engeri
bakukuta olw'abaana tukole tutya omusajja yena akyakukuta n'omukazi olw'abaana akyamwagala tebaagala just kubeera babiri bakyenyigidde kati asobola okukuleeta okulumya oli naye nga takwagala bakyenyigidde bwenyigizi naye kati lwaki mubikola ebintu ebyo omuntu muba omunyigidde lwaki temwogera ne mwekubamu empi ne mwesonyiwa buli omu teyagala kwetonda wali okudde ku bantu bombi nga tebaagala kwetonda buli omu nga teyagala kukkiriza nti yakola ensobi pride nga nnene nnyo naye ekigumya omukazi amanye no teriiyo muwala so naye playing hard to get agala bamukwane nga bwe bamukwana luli bamwegayirira ekaleko mawo biki kati ate n'omusajja alina pride sijja kukola ki sijja kunona kati bonna ne babeerawo ng'abaana be basinkanira ku baana kati lwaki tewabaleese kyolaki tewakoze bwoti babeerawo bwe batyo era omukazi ono lwategeera nti omusajja ayina mukwano gwe nga bali close ng'ebbuba lisituka agwa bugwe tyakimye baana agenda balabako kubeerako nabo akyekinga kulaba bamunju eno mulimu omukazi kati bw'aba omusajja n'omukazi nga bayawukana njagala onoonye nnyo ensonga eyabaawula omukazi yakyawa omusajja teyamukyawa ebyo bawuza temunonooza byadda ku musajja alina abaana nonooza kati ng'omukazi yanova yagenda mukazi yakoowa n'abita omukazi bw'aba yakoowa n'anoba yosefu yakoowa amakaago bw'aba bamugoba teyagakoowa bamugoba akyayagala okudda gyali ng'oli asobola okudda ng'era ayagala okudda waafuniramu ka space we kati adda just ekikyaliwo omusajja yatannasalawo kumuzza ate waliwo enjogera eno nti abasajja tebakyawa omusajja akyawa ate abasajja bakyawa bubi kati wabanga omusajja yakyawa bwaba omusajja yakyawa ekizibu ekiyinza obaawo maama kuyita mu baana bano kubalaga nti agamaka akyagaagala bw'alaga abaana bano nti akyagaagala maama accessing abaana obuzibu obulala bwa stepmother buva nnyo ku bamaama abagenze so bw'alaga abaana be nti amaka akyagaagala abaana bano ye wiponi ye kati kyekyokulwanyisa kyalina mu nju eyo basobola okukola buli kimu paka ogafulume kubanga bakimanyi maama ayagala kudda era gwe omulemesezza basobola okugamba ddadi waabwe buli kimu azze mami ne bw'aba yakyawa omanyi omwana ekiro okulwala nayita nnyina mami agamba omwana ekiro kaaba ng'oyitanze bankubira essimu nzije ng'akwata omusajja yenayina nti yagala abaana be nange omwana ali eno omusujja gumuluma biki bambi ng'ovenga mugamba hani tofaayo tugenda mutambula soka oleke naawe afa ku baana be naye lindako ng'okwata essimu ng'okubira oli nga nze wendi jamanya gyogwa nze nagambye waliwo obulamu ng'olina kwenyiga bwenyizi we sigikwata n'enjaasa mbeera neetegudde mangu nga bukyali omanyi lwaki omusajja takikola mu kwagala ali ku pressure gy'otamanyi gy'eva ajja kutendewalirwa eva mu baana omukazi yakikola abaana be basobola abaana okulemesa amaka lwa maama maama ayagala kudda bw'aba maama ayagala okudda baana bakozesa teri muntu mulala gwagenda kukozesa mukazi nkubuulira abaana abo agenda bakozesa ng'ekyokulwanyisa nti olina obbeegendereza buli statement gye bakola embi mu maaso ga taata waabwe kuggwe sirika tolwana nabo kubanga tagenda kutandika kunoonya ani gwe mbanzikiriza ani gwe mbaŋŋaana manya bigaanyi era kasita omusajja atandika okugamba naye te omwana kyeyayogedde nakyo kituufu tambula sibamu ebibyo ebyo biganye biba biganye omwana ono asobola okukwata abazadde bano n'akulaga nti bamuwa ekitanda ne basinkananga omwana n'agamba kusomero babaagala viddi n'akubira nnyina n'akubira ne daddy nanga daddy don't come with auntie Kisache I want to have some moment with you mami deni n'agamba mwana ayagala kundaba n'akubira ne mami can you come I want you to talk to daddy mami nga yeesala obuwero ng'ajja ajja n'empisa zonna oli gwe yagoba
ngaze kwetega nga Tambula bananga ne beesanga ne beebuuza batudde mu parents meeting yegwe mama wagundi ye yegwe taata wagundi ye banange omwana amwe mulungi mwebale kuza bulungi mwana munange era biki nga beemolerawo kale olwo batandise olabagana ku ssomero gyamugambira taata guni nsaba onsonyiwe nakkola bubi singa nali nsobola okuzzaayo obudde sandikoze kye nakola. In other words singa mbadde nsobola obuzzaayo singa tukyali babiri. Yeetonze omusajja agamba kale nkusonyiye. Jukira yamugoba ng'amunyiiziza kati amusonyiye. Okunyiga kuvuddewo. Kati ekintu kye bayita reconciliation ye step eddako. Ani agatta abantu bano okuddawo mbeera kyezibagatta mwana. Jukira omwana takwewa mpozi ng'omwana already yali mukwano gwo. Naye omwana aba mwana ne bwaba mukwano gwo mama we kasita mugamba nti olaba singa tuli awo babiri singa tuli happy kati singa tuli wano singa nine taata wali abakazi abo abalemesezza abakazi amaka nga yaleka wa maka kyokkaga mulemesezza oluusi nga tagenda nakudda ng'ayagala kukifiiriza azanya kifiiriza ng'ayagala omusajja abeera awo just kati maama w'abaana woba omuwonye nga yafa obanga gyali nga ye yagenda yagamba sidda abantu abalala basobola okukuttira mu maka ago babayita buli eyakoleranga oli omukazi emirimu mu nju eyo mugobe house gaalo goba oyo tasobola kubanga alina bakama be babiri oyo yentandikira omugenzi naawe bana baboda nze ndeetanga awe emmere naabo tubagobe goba simanyi bano atwalanga abaana ku masomero ye yatwalanga nga oli wali naye kakati nti yatwala goba tugobe bonna simanyi nti oyo eyo ewadde bbiya ayoza engoye z'omwami wange bukyanga abeerawo paka ne leero noyo tumugobe kyusa tandika system eyiyo system eyiyo tejja kulya mulukwe bwe lujja kiba kizebuzi naye ovanga ku muntu ng'alina ennamba y'omukazi eyava mu nju nga neeyagirina nti obeera olina CCTV kamera mu nnyumba wadde omuntu wano gwe batuma owa boda okuleeta emmere aleeta emmere naye tuba n'enkolagana nayo nabo gweosobola okuba nga omugamba oleetera mmeka mutwalo naawe okuvaawo naga madamu ompa mmeka kubanga ayagala kalimu nomugamba nja kuwanga 5 eyasookangawo yamuwa mmeka mutwalo gw'omuwa 5 abanange omusajja kye yaleeta kiri ekikazi tekita ssente oli yampanga kasente kati laba oli madamu nze yampanga ssente wakuya madamu amukubira bannange oli otya mbadde njagala ondeetere ngendo ku mmere bannange madamu enono gye watuleka ekikazi ekiriyo nga kikodo kizibu nga batandika okugeyanga n'owa boda bwe buvaawo oguddako anti kinkubidde nno kyagala nnyama wangi madamu kanzije ng'oli amugambo batwalira nnyama abaana bange kasita bali mu kisulo nga bakuteera butwa mu nnyama waliyo abantu nga balina emitima emibi ng'omusajja bw'aba siwuwe wadde tali mwagala fembi tumufiirwe gwe takwagalawo abeereyo nga talina mukazi nze nafumbirwa naye tabeera musanyufu kati otalo nga luli ku musajja n'ofiira mu bintu eby'ekisiru gy'emitima egy'ekirogo bannange era kyangu nnyo okusanga obutwa nga babuwadde mu famire katonda n'ataasa omukazi gwe babadde babuwadde abaana ne babulya bano ne balowooza omukazi yeyatta abaana nga tabirinamu n'akamu ng'obutwa babadde babutegekedde ye katonda ono esimu lyazaamaanya kyosiga kyokungula osobola okutemula abaana bo naye because ensi eyina ekifaananyi nti buli mukazi atazaala baana amutulugunya gwe gwe balowooza kale ebyana by'omusajja yabyakabiyingiramu myezi 4 kati nyaabwe amaziga gaalina gonna nti abaana be bafudde amaziga malaga gwe kubanga gwe mulamu pulani yakoze backfire tandika system eyiyo mumaka ey'abantu abakulabirira amakaago house girl goba gateman goba shamba boy goba funa abantu bo kubanga tomanyi nkolagana gye balina na muntu oli bw'aba yafa bw'aba mulamu mukwano obulokole si busiru ojja kufiira mu nju bajja kukola ekintu kubanga tomanyi oli kyalowooza bbawo akwagala ekizuzo kiri nti oli omukazi ayagala amakaago gabeemu
nti ye ani yakikulimbye ani yakikulimbye nti agala abaana bo beere nabo. So kati olina okumanaginga obulamu bwo naye okusingira ddala obw'abaana bano beera careful nti tokyusa programu zaabwe zabadde balina gye babadde bebakamu zabadde balyamu bwe babadde babeera tobeekakaako toli nnyaabwe ozze kubeera nga nnyaabwe tobeesibaako tobakyaya nnyaabwe baleke bw'aba omukazi yamuvinga on naafumbirwa baleke bamanye maama waabwe bagende nga bamulabe biki bw'oba abaana bakuzibuwalira nga nnyaabwe baakozesa okusika omusajja eriyo suggesting ekisulo babeere mu bisulo. Bw'oba okimanyi nti abaana bagenda kusuza nga batunula basuggesting bagende wajjajja waabwe naye mu kifo ky'obbawula ne kitaabwe va mu maka ago omwana tomwawula na muzadde we baleke gaveemu. Omusajja bw'aba awulira akwagala asooka asootinge ensonga z'abaana be ne mukazi we gwe yalina. Ababiri abo bwe bamala okwetereza oyingire mu kintu nga kiri leveled ground nga toyina kintu kyogamba nti ate nkyalina luno olusozi olw'okulwana nalwo. Kati ate bw'ojjanga ogamba sigenda basobola bw'oba wakayingira amaka abaana bawe tobateeka mu kisulo tobejjaako toyina bw'ogenda kola nkolagana nabo nga bali mu kisulo. Era bagenda lowooza gwe wagamba ddadi waabwe bagende ng'ate kituufu bamwagala bwe baba baagaladde baleke mudde. Bw'oba tosobola baana tobeeranga mukozi nalina omukozi nze sibeera n'abakozi yali wa mami wange ngaliyo omwana kati emyaka gye yali muto emyaka 5 kka wansi egyo manyi myaka gya kwonoona kwezuula. Yes. So myaka gy'okwezuula abaana boonoona ye mwana gw'osanga ng'ova kulongoosa n'alinnyawo okuba seminti najja n'alinnyamu alabe bw'omala olongoosawo n'enninnyamu wabaawo watya bw'osiimuula n'enveeri nga mazozanya n'enninnyawo ki ekibaawo bagezesa effujjo lyabwe lyakugezesa buli kimu. Bwe nnyola TV eno ebaaki bwe nteeka peni mu soketi ki ekibaawo eyo stage gye bakuba TV balabe obusajja obwo bwogererawa. Eyo stage omwana yali wa myaka 4 nga benkana n'owa sister wange muwala na mulenzi kwaliko akalango ka Mountain Dew akalango ebiseera ebyo ke baalina nga abavubuka babuuka ne beetomera nga bavuga obugaali ne bavaamu soda ne bakikola ne beekuba wano ne bagenda mu ddwaliro omukozi beekuba emitwe bonna ne balwala ne babuuza ne bagamba babadde baagala kuvaamu soda ng'olina obbanyonyola soda gy'ava ne mugenda mu supermarket soda ava eno tava mu kwetomera. Omukozi n'akola statement nga tuli mu ddwaliro nagala naye manyi anti Suzani nze omwana ono annemye konze kati ku babiri nnondeka ani ku ggwe naye oyagala nsigazaani maama nsigazeyo omukozi yajja okukola omwana omusuule kati ye mukyala ayingidde mu maka omuli abaana abaana bo bannemye akola eki tajja basuulira abawaani gwoba olina okufuluma kugamba obeera weegobye fuluma obaguma obalabirire okuza obafuula abantu b'oyagala bewasangamu nga maama waabwe yabibayigiriza tebikusanyusa kwata mpola oba kinaatwala myaka 2 oba 3 ng'obayingizaamu sisitimu y'ompola mpola. Waliwo abaana b'oyingira nga babamanyiza kuliira buli we basanze ng'oli muntu wa dining bwe bamala okulya amasooni bagaleka we bagaleka. Nakolako bwawusigaalo bannange nyomiza nalika awusigaalo mu bayindi kubonaabonako n'ensi eno bwetuzunza nga nkuba kyey'okufunayo zino ssente okera kumakya n'ogenda n'okikubayo n'ovayo ku 10 n'ozza abaana be okuva ku ssomero n'onnyuka n'ogenda si byakusulayo kati ng'ogatta obulimu bw'okola ekiro shift gy'okolera ekiro mu kasina emisana ogenda n'okuba ekyeyo kyawusigaalo munnange nga abaana b'abayindi bali baliira buli wamu bayiwa buli wamu kati wadde oyagala ssente naye ate waliwo abaana ng'olina balekera muzadde waabwe yekka yabasobola naye abaana bano basobola ngenda basobola abaana nga mulimu omulenzi alina omutwe omunene aliira mu buliri obuliri bwe kwaliira abazanya video games ze biki abazadde temuteeka TV mu bisenge by'abaana
nga azanya video games nga naye ono nja mwesobolera nga bwatuuka okulya n'omugamba atule ku dining nga akutunira butunulizi n'atambula n'agenda mu kisenge kye n'essowaani mumanyi nange kyenkola nga mpita butoobwe busatu amugamba muje tugende mu kisenge tulye ffenna nga tuyingira mu kisenge kye ku buliri bwe amutuula era ffenna tumala okulya kwe tuzireka nga naye kwe bwakola afuluma asika baganda b'amatu zitagenda kunkuba ndi muntu mukulu asika baganda b'amatu lwaki balesa amasowaani mu kisenge kye ne mugamba that's how I feel whenever you leave your plate. That's how I feel. Yakyusaamu yali takyaliira nayo n'asooka n'aganda okukyusa nga bw'amala okulya sigijjaayo sijooza maama we n'akoma ne mugamba njagala yigiriza omwana wo discipline ndeka bw'oba oyagala kukolere njagala nve mu makaago ng'osobola oleka abaana bo nga tewali bantu ne beerabirira ne mbuuza okyagala nti ye nga ddadi waabwe mwangu nnyo ne mugamba mundekere nga bw'aliirayo ngikwata kameza wagitadde njijjawo ne njiteeka mu buliri munda ne njibikka mu buliri agenda okujja okwebaka ng'essowaani gye yaliriddemu mulimu ne munyera eri mu buliri n'addayo ewa ddadi nga ddadi namugambye edda namugamba but you shouldn't leave your plate in the bedroom. No, it was on the table, she put it in my bed. Munanga abaana b'oluzungu naye ng'omuzadde namugambye njagala abaana bo tubakole bwe bati ne bwe bati kino nekino okyagala nti oyagala abaana bo nga bali bwe bati ne bwe bati nti onzikiriza nkole kye njagala nga sibakubye nti ye kasita tobakuba ne nnyingira mu sisitimu yaabwe w'oyagala bw'oba oliira bweru we tugenda oliira naye bwe tumala okulya sowaani bwe bamwamanyira obutazooza navaayo nga ndi awusigalo nga beeyoleza amasowaani nga nze ntegeka ddiira ebiyitibwa ebisenge byammwe sinza busulamu nja kuzooza naye sijja bwala nga tukola ne games kubanga bw'oba otendeka omwana ova ku by'okuba nti oli mukozi nze oba osigala ombusobola bampe emirimu naye ng'otendeka omwana nga tuzanya games z'okwala obuliri asinga okukola design mu buliri enkeera tagenda koza bintu nze mbyoza ogenda okujja enkeera nga buli omwaka noonyola be design y'obuliri bwe kumbe nze njagala babwale nze bamponye ku mirimu joza ebintu kubanga wadde baganya obwala wadde baganye emisana ate mukama wajja kudda olina okuba nga otegese so ojja kwesanga emisana baganye ate ngero ojja bibika kati ngamba omugezi kati oyiiya nina obbayiiya okuddako nga tuzanya gemu za bintu asinga otukuza ebikopo leero gwoyoza enkyoli yayoza nze njoza luli tulaba naasinga kunze nammwe nga mukompitinga mu nnyumba okwoza ebikopo nemmanyayo kagaana g'abantu gatandise oyiga okukola emirimu nagenda ovaamu nga beekolera emirimu nga teyeetaga mukozi nga abaana bo bakulu basobola okukola emirimu bulungi nnyo ne mugamba just babadde beetaga kubeera organized kubanga mwenna muba bize mukola so teri ayinawo obudde okuba supervisinga naye lwaki nkitutteyo nti osobola osanga abaana nga bwe batyo bwe bali play along naye nga gwe mu mutima gw'omanyi gajja lekeraawo genda olireko nabo bwe baba baagala somera mu kisenge na mu kisenge baba balira wabweru genda otule nabo ku balcony bamanye nti tozze balemesa bakyusa bulamu bwabwe bajjako ssanyu lyabwe then bw'omala okutandika okulya nabo n'omanyira nabo mwezi gumu 2 3 4 5 6 be patient nga bwe wandibadde ku mwana wo otandika osuggestinga badde nteesa mulamu ti olwaleero ne tulirako ku dining bw'oteeka ku dining bwe bagaana ate waliwo ebintu ebimu abazadde bye tulina okukola abaana abato baana oteekawo buteesi bintu byakuzannya ku dining bajja tuulayo kwata amasowaani gategeke nga ku dining nga restaurant wezikola nga meeza nsetting teekako obumuli amasowaani gendako nga gadecorate nze batereko obuntu bwe basinga okwagala budecorating okwate emmere ogule dishes omukazi ozireeta oziteekemu emmere okuva mu kiyungu oziteeke ku dining nga zisimbe layini ng'emmere ofumbye ebika bingi wagamba olwali nayabadde saagala mwesavinge njagala mukole self service buli omu yeetolere byamalawo gwe amagezi gwe kyoba oyagala essowaani already weeziri batuule buli amala osavinga omugambe omala okwesavinga tuula olinde munno batuule omugamba omwana yatusabira basabe mutandike okuli olaba abaana agenda mu kisenge ajja kuba awulira olina obbawo ensonga ey'okutuula ku dining teekako obuntu obusikiriza ku dining abaana abamu lwaki babeera mu bisenge baloners
waliwo abaana bebayita baloners abaana nga ayagala beera yekka asobola okuba ng'ezo empisa yazideveloping ewaka bayombanga nnyo kubanga batuuka okwawukana bano nga babaddewo ebintu kati omwana buli weyalabanga mami ne daddi nga bayomba ng'akwata emmere nekyayiwe ng'agenda mu kisenge entala azidduke nayiga okubeera yekka nayiga okubeera ng'aliira mu kisenge nayiga okubeera nga buli kimu akikola yekka video game ye company ebirowoozo ebimugira ebingi abeera okwo ng'alina ebizibu ebyekito by'atasobola kwogera kati nga gwe wojja n'oyagala omugjeyo ate mu kifo kye mwafiiringa safe akulaba ng'omubi okusinga ne nnyina ng'omulemesa so waliyo abaana abamu nga badduka ddiiro ne dining kubanga kwe kwabanga entalo nga mama ne taata beerangirira ku dining ng'abaana bawulira kibasusse kuba mama nabagamba mugende mu kisenge kyammwe mwana nakwata essowaani yaawo n'agenda mu kisenge bwe baba bayomba taata nabagamba ye buno obwana bukolawo ki ne bugenda mu kisenge kati ogenda oyingira mu maka ago ng'abaana ba bisenge safety yaabwe ne safe place kisenge kati ng'oyinza obajajinga nti empisa mbi naye nga bambi maama eyavaamu ne taata ono be balina empisa embi kati nga baabaddukanga nze ntya nnyo amaka agali organized nga abaana bali wansi wa myaka 10 wangi nga temuli mukozi nogamba abaana bange bantu balamu bali organized bali ki abaana bo tebalina ddembe teri mwana wansi wa myaka 5 ali organized wabeerawo ekizibu kyogenda okumbuulira nga tukomyewo atusooke tugambe nti Malaika Institute be batuteekamu ssente mu programu enganzi Tambula n'okumanya bagamba nti gwayagala ebiseera bye by'omu maaso bibeere bitangaavu ddala weegatte ku Malaika Institute anti balina amasomo ag'enjawulo ku ddaala erya certificate ne diploma mu fashion and design cosmetology hotel management and catering basange Makerere ku Ham Towers omwaliro ogwokuna ne Kamoocha ku Old Killer Road okuliraana akatale ke Kamoocha jangu wewandiise kati okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0758 132232 oba 0776 132232. Malaika Institute, we teach people how to work. MTN ITEL F58 wegulire simu ya ITEL F58 onyumirwe screen ennene battery wangaza omuliro ne MBs ennene. ITEL F58 erina screen eweza inches mukaga n'obutundutundu mukaga screen emala y'essimu yonna battery emala ennaku 2 ng'okozesa memory nnene ne ka design kayitirivu ku muwendo ogw'enseko obuseko $27 n'ekitundu zokka essimu ejjirako 3GB eza data owa MTN buli mwezi okumala emyezi 3 n'ennyongereza eya 100% ku data bando gy'ogule ya MTN. Genda ku dduuka lya MTN oba erya ITEL wagulire yo onyumirwe internet edduka obuweewo ne MTN ku ITEL F58 everywhere you go MTN. Ate gwayagala okufaanana obulungi olina ekifo kimu kyokka kyolina okugendamu Eve and Nico Beauty Shops bebasinga mu kutuusa ebyokwewunda ebyenjawulo ebyabakyala abaami n'abaana okuva Paris, London ko ne America omulizi designer perfumes ez'omulembe ebizugo ebyensusu ebyesigika nga kwotadde n'obuviiri obw'omulembe wamu n'ebyokwekolako nga biri original ddala bano balina n'abakugu mu byokwekolako abajja okukuyamba ku bwereere okulonda ekikusaanira okwebuuza ku bikwetagana n'ebyo waggulu kube ku simu zino 0393 21 oba 0392 17 oba bakyalireko ku Garden City omwaliro ogwokubiri Crane Plaza Kisementi oba ku dduuka lyabwe pia ku Acacia Mall okulira na KFC Eve and Nico Beauty Shops. Abaana bafuna safe haven. Abaana bafuna buli muntu owakaba mutya nawo ompya ziba kutya bwaba omwana nga nyina yali aboggola ate gwe bakusubiremu ki balina trauma balina trauma abaana abamu babeera mu maka engeri gyoba tomanyi tuliwe twaliwo twatanga ntugamba nti wandizudde lwaki abantu bano bayawukana engeri gye bayawukanamu bweba ewaka waliwo domestic violence kyangu okusanga abaana bo nga bali traumatized nga batya omuntu yenna nga batya ne taata waabwe nga mwe mulowooza nti abaana mu nnyumba omwo bali organized nnyo bayonjo naye nga batya ekiyinza okubavaamu nga eddiiro teri organized kale eddiiro weriba nga liri organized nga abaana kubanga waliwo abazadde nga bali principled naye waliwo ekifo kye bazannyiramu waakiri ebweru naye akagaliko mwana kabeerawo
kino wano tekikyuka nga no nga yamutendeka omwana ku myaka emeka ejo kati okutendeka kirungi naye waliwo emyaka egy'omwana okwezuula omulina omuwa ku ddembe n'azannya si kwonoona omuntu mutendeka obutayonoona naye azannye omwana osobola omusanga mu ddiro ng'avugirawo akamotoka naye nga tabivugira ate ku mmeeza ya glass bamutendeka nti emmeeza tebagivugirako naye nga ali wansi ku carpet naye ovanga ku mwana nga emmotoka ya taata bwagiwulira akamotoka nga akaterawo munda mu kabada kino akiteeka wali ng'atuula nga bakyusa tv nga bateeka ku channel daddy gyayagala twalinanga ekintu ekyo nga daddy kasita akomawo misinde buli omu paka mu kisenge eyo entiisa mama baziteeka mu baana daddy wammwe bwageza n'akomawo kino ekyo si kirungi balina okufuna omuntu gwe batya naye ate si kirungi balaga nti taata mpologoma so naye olina ozuula abaana bano mpola genda ng'obazuula tandika otuula nabo nyumya nabo bye baagala bibakolere naye toyonoona teweegula ng'oyonoona abaana tata bwe yabagamba tebatambula lwaggulo gwe bagamba it's okay you go anti oyagala okubeera bambi nga weeguze I'll cover in for you omwana oli mu kumwonoona so tata bw'akubulira abaana b'engeri gy'abakuzizzaamu playing along beera nabo olabe odeni ogende ng'omusuggestingira tokola kintu nga tata w'abaana tategedde ku baana be it's okay to be friend naye nga toyonoona tata mu consulting ku bintu byeyagala okyusa omugambi olaba nayingidde mu kisenge ky'omwana nasanzeeyo nga west ne west olaba otya nga tumuguliddeyo ku zino ne zino gamba ezo nnoyo zaayagala naye oyinza okyusa obukyusa omwana n'akutunuulira agamba ki kino yakimya ekiwano abaana basanze bambala bubi gwengeri gye bakuzaamu n'egyobadde yonna ne moro z'olina olaba bambala bubi naye teri mwana amanyi nti ayambala bubi omwana ayambala ngoye zimunyumira nazaayagala ate nnyina bw'aba yamukkiriza gwani azimugaana bakyala tulina okwegendereza you have to look really sharp waliwo omubuulizi w'enjiri agamba nti no love is blind but when you go blindly marriage will be the eye opener